Olunaku lumu lulikyanga nfudde nga nfudde abali baawo mwegenderezanga nnyo ebintu bino ne mutamenyamu na kimu kubanze nkuze siri musajja mwangu. Olunaku lwe ndikeera nga nfudde oba mpangadde oba siwangadde nze manyi nja kuwangaala kuba ne musajja spiritualist nemanyi era obulamu bwange bwe ndifa nja kusigalawo to monitor benyino monitoringa nga ndi mufu. Eyo nagenda lango je najjeyo issue amagezi ago bino ebyabaganda ng'omuntu afudde binafu ebyo nabijja lango nja kubeerawo gwe niba nfudde nzikibwa ku bijja by'abajjajjanga ababiri Karuna na Abdurrahman we bali wembeera bwe mbasigenzeewo manya abantu abamu beefumba ne basalawo bye basalawo tembakayanyanga musookanga ne muntereka we munterese ne mugenda munoonya eka y'ettaka eka namba musookanga gigula sigenda ku kijja kitaliko bajjajjange kijja kye ŋŋendako nga tekuli bajjajjange ŋŋendako gwogu bw'omu ate nga yeeka namba musookanga gigula mwabayina embeera bwe mutwalamu ebintu simanya biki tubikyusa mujja n'obukofiira ne musomesa ebitategeerekeka ne mwefuula bagwakubiri ba Katonda ogezanga n'okyusa ekyange lwojja okutegeera ndi nkutwala ng'engoye teziriimu nja kujja katuuti awo nga nkyali mu ddiiro awo nkwambula engoye nkutwala emisinde bwe mbanga temunaaziika ebbanga lina lye mmalangawo bino musimanyi omusiraamu tasulawo ffe waffe bamazeewo ko ne wiiki tulina yamalawo wiiki yagamba abaana abange babanga tebawedde eyo temunziikanga ekyo nga kiwedde nyina bye saagala kukufa kwange saagala bya bufuzi mulumbe ne bwe mbanga azaabadde MP ne bwe mbanga azaabadde meeya w'ekibuga nga nfudde saagala bya bufuzi to an extent nti njagala speech 3 zokka speech 3 abantu basatu balina okukwata omuzindaalo mmwe n'abalonda kinaasinziira ku kiribaawo sijja kulonda mmwe n'abalonda ebyo by'okujja ku buzindaalo ne mufuula abakuba campaign awo ne mulyoka mwogere embeera ne muleeta entalo zammwe ne muzirwanira awo ne mule please respect my body nze ndi muntu akoze nga saagala noise omuntu yenna alimenya etteeka lyange nja kuddayo nange nja kuddayo naawe ewuwo ennyumba nja gikulemya mwosula nga buli mugenyi akyalamu agamba tulaba Godfather muno. Ekirala kye njagala muteekeko ennyo essira saagala mmere mulumbe amanyi ng'ozze kulya sigalayo jangu ng'olidde bw'owulira alusazi kuluma oba kiki either tojja oba bba kulumbe weetooloolemu ogenda osaze ekikomando oba ogenda obeewo ka hoteri k'oyingira mpaka ssaawa 10 bwe zinaawera muvangawo mangu nnyo olumala ozziika temulwawo mulekere abafamire balabe engeri gye bagenda okukwasaganyaamu abaana naye saagala kunsiriwalirako mbonsiba wala oba omuntu yenna okunsiba era bwe mulabanga omuntu nga yabadde mu kuziika naafe enkeera ebitategeerekeka mumanya abadde agezaako siba kunsiba nze tebansiba please.